Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Yesu yebazibwe, amanya gange bampita nayisi, nebaza Katonda olw'ekifo kino. Nebaza Katonda kubanga yansumulula. Yesu yebazibwe. Natuuka mu kifo kino gwali omwaka gwa 2022. Naye ng'ensi yanyonoona kwegamba n'omuntu ne bwandaba. Abamu bali bampita nayingirawo ku geeti nga abamu bampita mukadde. Mukadde yingira naye nga siri mukadde naye ng'ensi yankaddiya. Yesu yebazibwe. Bwe natuukira mu kifo kino nga n'ekifo kye natuulangamu ebiseera bye twatuulanga ku biwempe nga nfukumuka amasira nga gawunya kwegamba ne bwe neepaadinga ng'ebintu biri bituuka ne biyitamu kwegamba olubuto lwonna lwavunda era nga navunda. Yesu yebazibwe. Naye bwe natuuka mu kifo kino ne mpulira bye baali basomesa ne ŋŋamba oba bino bye basomesa nange siva wano nyina okusumululwa. Bwe namala otuuka mu kifo kino nensa ne batugamba nti abapya muveemu ne tuvaamu ne tuyingira mu ddiiro. Bwe twayingira mu ddiiro neebaza Katonda olw'abantu abaleeta abantu mu kifo kino bambi mukola bulungi. Nze omwami eyandeeta naye simubulyangako bizibu byange naye yaŋŋamba ebizibu by'oyina bisaana mutundwe. Olwatuuka mu ddiiro nanoonya kumpi n'omulyango nga njagala ntuulawo kumpi n'omulyango. Kino ekiwunya waakiri kigire nga kifuluma nga ndaba abantu bano abali mu ddiiro ngenda bayisa bubi. Ekiseera bwe kyatuuka n'embeera omwo mu ddiiro ne basomesa ebyo bibasomesa mu bapya. Kati nenzirayo emabega ne mbuuza omwami eyandeese ne mugamba wasoose n'obabulira ebinfaako. N'aŋŋamba nedda naye musumba tomu bw'aba asomesa bw'atyo bw'asomesa. Kati saviisi olwamala okugwa ne mugoberera ne mugamba musumba nze ndi bubi. Ba Asha ne baŋŋamba omala kola biki simanyi funa akapapula ne bagamba nze ndi bubi. Nenyangwa ne mulaba nga bw'omanyi dadi waffe wa kisa. N'agamba omukadde oyo mmuleka ambuulire. Naye bane naye siri mukadde ensi yali yankaddiya. N'agamba mukadde w'amasooka ojje. Ng'ebiseera ebyo nange neeraba nga ndi mukadde. Kati ne mutuukako ne mugamba dadi munayo kino munayo kino munayo kino ne muwulira bingi. N'aŋŋamba mwana wange ebyo byonna bisoboka. Ogenda kuzaala nankubamu akayi ne mpulira obusungu. Ne ŋŋamba ono omuleetedde ebintu bingi ate aŋŋambye mwana wange ogenda kuzaala. N'aŋŋamba nenga naye kanzireyo omukyakintuule. Kati nali nvaamu embuto. Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Embuto zino za myezi 3 ze bakusookayo ebyuma ne bakusikayo ebitoli. Ezo zo bambi nga tobala. Nga bansika kwegamba nga bansikayo ebintu nange ne mpulira nga bintuuse ku mutima. Naye we natuukira mu kifo kino by'okuzaala nga nabiggalawo. Omwami gwe nali nnyina yatuuka ekiseera n'atuuza famire ye n'agamba omukazi wa bizibu ne famire n'eŋŋamba omukazi wa bizibu. Neebaza Katonda nti weebali basobola okuba nga bampuliriza n'abamu bajja wano ne basaba. Nga waliwo omulamu wange ye nga lwandaba ng'anyimbira akayimba funda n'omubi ng'azaala n'eŋŋamba kati ate ako akayimba. Kati lumu ne mbuuza nimba n'eŋŋamba ono anyimbira akayimba n'eŋŋamba oli mulungi naye tozaala. Kati bwe yakinyi kwegamba nawulira obulumi nga bunzita. Nenzamu ne nfuna olubuto omwana omulala. Bwe nafuna olubuto lwali luweza myezi 7. Era ekintu kyekimu nafunanga ekirooto ne nfuna ekirooto nga maama wange azze ate nga maama wange yafa. Kati nga maama bw'ajja ffe baatugamba nti bw'aba azze abazze kukubuuzaako aba akwagala kuba ebintu byonna bino eby'okusiba emizimu nabikola. Babitukozesa n'okola buli kimu nakikola ng'amanyi omuzimu tegusobola kujja kuba twagusiba. Kati ng'amanyi ono maama wange abaze kumbuuzaako. Kati bwe yajja nali ntebe zaali ssaawa nga 11 nenkwata omwana nemumuwa nga mpita nagamba nayisi mpa ku mwana. Nenzaala omwana nga mulinda banzaala nenzaala omwana nemukwata nemumuwa. Kati olumuwa n'afuluma naye bwe mba nasoose essaawa 11 12 kitundu olubuto lulina okuvaamu nga siina musujja nga siina ki. Kati olwakiraba
nenzuukuka nembuyana mu nnyumba ne mantolo nagenda okulaba ng'omusaayi gufulumye. Kati omwana yaviiramu awo mu nnyumba, bwe yafuluma ne n'abaana neefuluma. Kati omukyala omuzaalisa yali ku kyalo bwe bamuleeta bagamba sooka ojolawo munaye ompangisaawo azaalidde mu nnyumba. Omukyala agenda otuuka nga muzaalisa n'asanga ng'omwana afulumye ate ne n'abaana efulumye. Kati ne banjoola mangu mangu ne bantwala mu ddwaliro liri Entebbe ly'amaanyi. Bwe bantuusa mu ddwaliro kati badokita ne banguwa bagenda okuntuukako ne baŋŋamba ono yafudde dda naye nga mulinze mpulira sinaba kufa. Kati bwe natuuke mu ddwaliro eryo ne banyambulamu engoye zonna, engoye ze nali nnyina ne bazibikamu omwana ne bagamba tutaase omwana ono ye yafudde naye nga mpulira. Kati ne ŋŋamba kale kabataase omwana kubanga kyenfanfa mwana. Kati awo saddamu kutegeera bwe bankubira katifoomu ne banziramu ne bandongoosa ne bankolako buli kimu. Kati bwe nadda engulu ng'omwami waali ate yali anjagala nemanya omwami waali ate namuzaalidde kiwedde maze. Kati omwami yali atudde ku katanda. Kati olwadda engulu ne mbabuuza nga ndaba buli mukazi gwe balongooseza bamuleetera omwana we. Kati nange ne ŋŋamba nange bandeetera omwana wange muyonseeko. Omwami yanvuma yaŋŋamba kuma nnyoko omwana yafudde tuva kumuziika kitala. Bwe yaŋŋamba nti omwana yafudde tuva kumuziika kitala jjukira naswadde dda kuba banyambula ne banteekaawo mu lukuubo. Kati nga n'abasiimuula bonna bagamba ono ng'ali bwerere yafudde. N'enswala Sitani yatuswaza kyobalaba nange emuswaza. Kati omwami naŋŋamba twatudde nga famire twateeseza todda waffe era tukuleka mu ddwaliro wano. N'esente nadde nsasuddeko ekitundu ezisigaddeyo eddwaliro bakukwate ng'omanyi. Naddamu nenfa kuba nalaba nga sikisobola. Nenziramu nenfa neŋŋamba wakirika neefiise. Kati bwe nafa neefiisa saafa neefiisa ajja ne banvuma kwegamba nenjagala nfiire ddala naye ate nga mbiwulira. Kati ne bandeka mu ddwaliro eryo Kisubi, bandeka Kisubi mu ddwaliro ne bagamba n'ekisooka n'abaana yayonoonese buli kimu kwegamba takyagasa. Ne mpulira kati bwe nalaba nga bafuluma omwami nemukwatako nemugamba naye naawe onvuddemu. Naŋŋamba oli wa bizibu. Nange nemugamba naawe oli wa bizibu kuba naawe toyina. Ne twawukanira awo. Kati neŋŋamba omwami ono alina ebizibu kankyuseemu ngende nezzeewo nedabirize nfune omulala talina bizibu. Naye kambabuulire ne bw'okyusa abasajja 10 nga kiri kikulondoola kisigala kikulondoola. Era nakyusa omwami nenkyusa n'amannya nenkola buli kimu nga mumanya abakazi mubikola. Omwami nemugamba sizaalangako. Omusajja nemugamba naye omusajja nafunako omu nandiwa kubanga ndaba bwe namugamba ajja kumanya nti era nafunako ku basajja. Kati omwami bwe namufuna nina omwana we. Kati bwe yaŋŋamba ti alina omwana neŋŋamba oze esente zinyuma okulya kuba tagenda kunsaba mwana. Naye omwami nabeera naye naye ekiri ne kikomawo era nalwo nenziramu nenvaamu embuto neŋŋamba noono wa bizibu. Kati nebaza Katonda nga nafuuka kwegamba natuuka nga n'omwami okubeera naye mbeera naye lwakutuusa mukolo. Kati ekiseera kyatuuka omwami oyo ne twawula obuliri n'agamba nkwagala naye beera sisita wange biri tubireke. Mukama yeebazibwe. Era we najjira mu kifo kino nga kwegamba tuli sisita ne brother. Naye neebaza Katonda w'ekifo kino bwe natuuka mu kifo kino nensanga nga basomesa ebirooto ebyo ne basomeseza ddala nti omufu ayinza okujja n'akugyamu olubuto. Nendabira ddala nga biri byonna ebyantuukako neŋŋamba kati ebya brother biweddewo kati njagala mwana. Yesu yeebazibwe. Nentuula mu kifo kino nentuula ku kiwempe neŋŋamba siva wano mpaka nga nfunye omwana. Naye nga amazima amatuufu Katonda ono wakisa n'addamu n'ankolamu omulimu omupya.
era nenfuna ekirooto ng'oli aze n'andeetera n'abaana n'agi ne bandongoosa ne banteekamu. Bwe nafuna ekirooto ekyo wayitawo ennaku emyezi ndowooza gwalinga gumu, nenfuna ekirooto nga ndi ne daddi tuli mu mmotoka naye nga nsitudde bebi, naye ate nga bebi oyo omulungi nnyo. Ne ŋŋamba nandizaala. Yesu yeebazibwe. Naye olw'obudde ntemaatema, ekiseera kyatuuka bwe nafuna olubuto n'enzirayo ewaffe Banzala Bushenyi, ne ŋŋamba okuvaayo nga nyina omwana. Ne ŋŋenda olubuto lwali lwa myezi 6. Olwatuuka mu kyalo ne baŋŋamba wano tosobola kukwatirawo omwana, sooka weetaase. Ne ŋŋenda Sitani mulimba ne ntunda ekibanja kyange. Oli ku The Still Hope channel y'essuubi. Ne ŋŋenda ew'omusamize nansiba ebintu nansala naŋŋamba kuva olunaku olwaleero nze musawo wa famire yonna. Ne mama wange yali avaamu embuto era nange banzala nga ndi wa myezi 6. Nanga ne mama onze namukolako, kati nawe ngenda kukolako. Banange ne nkwata esente zonna ze natunda mu kibanja nenzimuwa, ne nkwata bye yaŋŋamba byonna ne mbikola, n'akwata emitwe n'agisiba bw'ati nga bw'olaba ennyama gye basiba mu biyaayi, n'antwala ku malaalo misana. Abalokole ensi eroga ng'abantu balaba, ng'emisana abantu balaba, n'antwala emisana. Naye olw'okuba nali njagala omwana nga nyina okukola buli kimu mbeere n'omwana, kati bwe yantwala n'asima amalaalo, naŋŋamba sima amalaalo g'omwana atanaba kwogera, osimbeyo emitwe gino, bw'onaagisimbayo bwe ginaayogera ojja kuzaala. Kati omusawo oyo yali muzeeyi, ne mugamba naye emitwe gino gyogera gitya ate nga ngisaze? Naŋŋamba nze kyenkugambye tokiddamu. Naye waayitawo emyezi 2 oyo omwana naye n'avaamu n'afa, ate nga n'ekibanja kyange nkitunze. Kati ne ŋŋamba kanzireyo ntandike obulamu obupya n'enva ewaffe, nga eno nswaliddeyo mu Kampala, nga ne waffe ku kyalo nswaliddeyo, kuba ate mu kyalo ye naswalira ddala, kuba buli amanyi yena yajja n'andaba mu ddwaliro n'agamba yabadde alowooza ki. Kati ne ŋŋamba eno mu kyalo sidda naswala. Naye neebaza Yesu bwe natuuka mu kifo kino ne basomesa, daddi n'asomesa natuuka mu kifo kino 2-4 banaye nenfuna olubuto. Bwe nafuna olubuto 2-4, amalwaliro gonna ag'omu kibuga gaali gamanyi, kati nga nina okukyusa kwegamba nga saagaana bya sikaani saagaana byaki, kubanga ebya sikaani nkimanyi era bajja kuŋŋamba bizimba. Kati bwe nafuna olubuto nembeera nga nzija mu kifo kino, nenzija mu kifo kino, bwe lwaweza emyezi 7 neŋŋenda ewa daddi, ne mugamba munange olubuto luno, naŋŋamba nakugamba ogenda kuzaala. Nendaba ye nga abyanguya. Oli ku The Still Hope channel y'essuubi. Olubuto lwali luweza emyezi 9, luli bya mwezi 7 Mukaga, naye ku luno lwaweza emyezi 9. Kati bwe lwaweza emyezi 9 nenziramu nenfuna ekirooto kiri ekya mama wange ngazze. Kati mama wange bwe yajja kwolwo omufuta yagala kumumanya nga yeekozeeko nga yeekyusiza. Kati nampita nendoota nga nzizeyo eri mu kyalo, kati nga ndi mu kiyungu, kati ekiyungu ekyo kye nalimu. Naŋŋamba zaala fumba emmere ompe emmere ndye olunaamala ompe omwana. Kati muli mu kirooto nali maze okusumululwa. Yesu yeebazibwe. Era nga ntegeera nti ono mufu, ono yafa. Kati mu kirooto muli nenkwata ekiti, bino ebiti bye bafumbisa, nenkwata ekiti nenkyuka nemukuba. Kati bwe namukuba nendaba ng'omutwe guno gwatise, ng'obwongo bugali. Kati nendaba ng'afudde. Kati mu kirooto muli bwe yamala okufa nemanya nti muwangudde. Yesu yeebazibwe. Ebirooto 2 bye nafuna, navanga mu kirooto nga nyina entiisa, era wayitangawo eddakiika nga 10 nga ndaba omusaayi. Olwo nasituka nga nyina amaanyi nensinza nenkola buli kimu. Kati olwamala okukola emirimu neŋŋamba kangende nzaale, nga nze ndaba byangu, nga ne bwe abaana 10 nsobola bazaala olunaku lumu. Kati bwe natuuka mu ddwaliro, dokita n'aŋŋamba ogenda kuzaala gwa 2, ate kati lwaki ozze leero? Ne mugamba enkya
enkya ngenda kubuulira ndi musumba. Ne mugamba enkya ngenda kubuulira kati njagala nzaale enkya ngende embuulire. Kati dokita n'aŋŋamba abalokole muli balalu, yingira akasenge. Kati bwe nayingira akasenge zaali ssaawa 12. Nenyingira akasenge, olwayingira akasenge n'aŋŋamba tuulawo ku katanda. Ne mugamba dokita omwana atuuse. Kati n'aŋŋamba ng'oseka bw'otyo. Nenyingira dokita yagenda okunkebera ng'omutwe gusembedde. Oli ku The Still Hope channel y'essuubi. Sibiriimu. Neefukamira n'ensindika omwana wali. Bwe nasindika omwana n'agwa wali, ne mugamba Yesu nkimaze. Kati omwana n'akaaba eddwaliro lyonna. Banenze neefukamira ne ntandika okusinza. Sajjukira nti ate waliwo n'ebirala byalina okunkola. Dokita n'aŋŋamba tukyajjayo simanyi omwana ow'okubiri. Ne mugamba dokita kasooka ensinze ng'essanyu linzita nga ndaba ekyandema emyaka gyonna nkifunye kati. Banaye olunaku olwo Yesu yasanyusa obulamu bwange. Mukazi gwe ali wano nga tolina mwana, Yesu asanyusa obulamu bwe. Neŋŋamba kandi ndeka eddakiika 3, bali bafiira mu ddakiika 3. Nagenda okulaba omwana nga yeyongera kukaaba ng'anuuna ebigalo. Nenyimirya nensinza. Kati badokita ne baŋŋamba nga teweebaka ye nga neŋŋamba kansooke nsabeko. Yesu yeebazibwe. Katonda nampa omwana. Bwe nafuna omwana kambawulire mulokole sigala ng'olwana. Emyaka egyo gyonna nakati mbeera mu kifo kino sivaamu. Na omwana bwe namala okumufuna ne mutwala ewaka. Abaali bamanyi bonna baali bankolako amawulire, bankolako obutabo. Buli omu yajja kulaba omwana wange. Ng'omwana oli mulungi nga buli yandaba mpita house gaalo naye nga omwana wange. Kati omwami omu yali amanyi omwami oli gwe nasookerako. Lumu nali nva eno ku kyaki nsala ku rawunda Kibuyaawo. Omwami n'andaba n'ankwata n'antwala ku poliisi e Kibuye. N'aŋŋamba bano be bakazi ababba abaana. Kati olwatuuka ku poliisi e Kibuye ne bambuuza omwana wange. Ne nga omwana wange omusajja n'agamba oyo omukazi tazaala ne n'abaana tayina. Ne bagamba omwana wange. Yesu yeebazibwe. Kati ku poliisi kwe nali ne baŋŋamba ekitumala kye kimu, jjayo ebbeere. Ne nzijjayo ebbeere ne ndiwa omwana. Ekirungi omwami yali akyaliwo ng'anyina amabeere ne gamutiiriikira ne gatiiriika. Yesu yeebazibwe. Nze Sitani yanswaliza ne buli wamu n'answaza kati nange emuswaza. Kati omwana ne ŋŋamba ono omwana ewaffe baŋŋamba sisobola kuzaala. Kati nabagamba okudda wano ng'anyina omwana nzirayo ewaffe. Yesu yeebazibwe. Nenzirayo ewaffe ng'omwana wange mulungi. Olwaddayo ewaffe baŋŋamba abalokole babba obujulizi bagula abaana. Oyo omwana kirabika Tomu yamukuwa afunireko abantu. Yesu yeebazibwe. Ne kinnuma ne ŋŋamba omwana ono waaviirako nzizaako. Yesu yeebazibwe. Era omwana olwavaako nenfuna olulala. Yesu yeebazibwe. Bannaye neebaza Yesu yampa abaana abalungi ate abaana abagezi. Yesu yeebazibwe. Katonda bw'akuwa takuwa biremalema, akuwa ebintu ebituufu. Nenzaala omwana omwe nga ebituufu biri binyumira okuzaala. Emabegako nakozesanga emumbwa, obudomola, biki nga buli kimu kye baŋŋamba. Naye ku luno neesiibira wano nensaba omusaayi nenzirayo waka nenzaala. Neebaza Katonda kubanga yampa abaana. Katonda yampa abaana akuwa omwana. Yesu yeebazibwe. Mpozi kyendeseyo ekirala. Nagenda e Mulago. Omwami wange yanfunira dokita. Bwe twatuuka e Mulago, dokita n'aŋŋamba n'abaanayo sigiraba naye ate omwana simanyi na mwali. Ne mugamba dokita ebyo bireke, nze Yesu yamanyi waali ngenda kuzaala. Neebaza Katonda w'ekifo kino okuba yansumulula. Muwongere engalo Yesu waffe, muwongere engalo Yesu.
weebale kulaba There is Still Hope.